Tomala gasobeka busobbe simusoboti mu nnyunguli ya mukyala wo. Abaami muyiga okuweeweta bakyala bammwe basobole okuba nga banyumirwa okubazuguya ate nga nammwe munyumirwa okubasobeka. Buli bw'oweeweta omukyala obulungi kimuleetera okutoba obulungi wansi eyo, so that buli bw'oba nga omutwali yazima ngweno abatalumizibwa Munyuguliye nayenga. Hello everyone, it's me and I Musawo Masewo. Olwaleero nziza okuyitiramu nkulage engeri omwami gy'olina okuweewetamu mukyala wo n'abanga atoba ennyunguliye ng'ogenda ogiteekamu nga yonna nsava busava nga naawe ogyesiimisa. So ngenda kuba nkuwa points 5 oba ebitundu 5 by'ogenda okuba nga ofokasingako osobola okubanga osobola okutobya ennyunguli ya mukyala wo obanga w'omuweeweta atoba ate ne kimwanguyira okumala naawe nga bw'ozuguya onyumirwa ate ne muba nga mumalira kumu. So si kumala gasobeka, making sure nti by'omukola bimunyumira bunyumizi, so si kumulumya bulumya ate n'omutamya eby'okwezuguya ebyalibadde bimunyumira. Njagala omanye nti omukyala buli bw'omukola ebiruma kimuleetera okukala ennyunguli ne kafiiringi akalimu kafiira ddala n'abanga tayagala kuddamu kuwa nnyunguliye kubanga gw'oba okola ki? Osobeka busobesi. Bw'abanga mukyala mupya wakamufuna omulundi ogusoose awulira nga takyakwagala, awulira nga atali musajja, nga tamalina kyamuleese, ng'akutunulira keneka bukenesi, ate wa mukyala bo yagabuganye sina kyakola kangumire omusajja akola ki? Yampasa ne mufumbirwa kamuleka akole byakola naye nga naye akola ki? Takulabawo abaakuweeyinga buweeyinzi. Ate kyova olaba nga abakyala abamu bakaka bukasi obba w'ennyunguli kubanga mwe abasajja temumanyi kyakukola. Mukazi wati bwe walowoozaako obulumi bwagendamu, walowoozaako byogenda okukola folofoto oyo n'abanga akola ki? Amaanyi gamuggwamu n'akala, obwagazi ne bubula buva mmwe ku ki? Ku baami baffe bannange mwetereze. So mweno video ngenda kuba nkuwa points 5 oba ebitundu 5 by'otalina kusuba ng'oweeweta mukyala wo. So keep tuned obeere nga omalayo video eno, obeere nga oyiga bulungi. Ate nawe omukyala asigalako osobola okugambamu omwami wo munnange sweetheart darling honey n'omugamba Musawo Mase yagambye kolako bwoti ne bwoti. Waliwo abasajja abagala okuyiga abatalina mputu nga bo bakyagala okiyiga n'okinyumira kubanga kino kintu muba temukinyumira babiri, buli omu akola ki? Biba bimubowa nimba mukikola babiri buli omu ogamba kino kyaddala ojja weesunze n'omubulayo n'obupya bwemba nagambye oba bwe wawayize gwe kannyininyini n'ogamba kankole ki? Kankyusemu spicinge obeere ng'oweeta mukyala wo nga atoba. So sigalako owuliriza buli kimu ate subscribing ku YouTube channel yange manya bino Musawo Mase. Osubscribing nga lukyentekayo oba okiyiga okusinziira okusigalawo mu bbanga amaka ne gasaanawo oba oli mwami na mukyala nga gwe toyagala kumanya na kuyiga. So zino points 5 zengenda okubanga nkuwagga omwami zigenda kuba zikuyamba okusumulula ebitundu by'omukyala obeere ng'osobola omumazisa ate ng'atoba mangu nga tebimuluma. So point esooka gebabeere gano bannange. Omwami gwe atayagala kuyonka bbeere lya mukyala wo simanyi ky'oliko n'oveeri ng'ofubutuka ofubutusi n'ogamba weeyambule taddeyo oba oteeka mu kiki ekyo maama oba olina okukola ki? Okuweeweta ebbeere n'oyonka ebbeere. Omukyala atandika okufuna feeling n'atoba wansi eyo naawe n'ogenda okutuukayo nga wonna wakola ki? Nga waabiriridde dda nga kiva ku lino ebbeere. Bannange, so omusajja wabanga oli physical fit nga gwe ebintu obimanyi wabikuguka ng'obadde ojja owuliriza Musawo Mase buli lunaku osobola okuba ng'oli ku nnyunguli ng'oyungula
ng'otaddemu omusoboti nga buli kimu kyayagala okimukola wansi eyo ate ng'olina ku bbeere nga bw'oliyonka ojja kuba ombuulira we kiri. Abakikukuseemu abazze banneebaza muli bakabi nnyo okubanga mukoze ki mutegedde buli kimu musomye buli kimu ne mubikwata ate nga mukyayagala obikwata. Amaka gammwe gagenda kuba gakola ki nga gali kitole kimu. Omusajja waba akola ebinyuma muganda wange oba omwesunga nga mise nga buli musajja alina gw'olaba olaba byakola tebijje tebikunyumira tegenda kukunyumira nga waba kwana ogaana buganyi kubanga oba olaba omwami wo ye kabaka ate waba mwami oba olaba mukyala wo ye kwini wo. So wane mukigezako kubanga mukikwasaganya babiri mulabe elaavu wenyuma Katonda tonda ekintu kino simanyi yakiteekamu. So yongula wansi eyo ng'omusoboti gutambula nga bw'oyonka ebbeere ojja kukomawo neebaze ogaye musawo omese gwakola ki gwasinga ekintu kino kinyuma nga bakuyungula nga bayonka ebbeere ate kimanyi kigezeeko olwaleero ojja kuba ombuulira. Pointi endala ereetera omukyala okutoba amangu nga tonnatandika muzuguya ye gesipoti. Eyo vidiyo nagiteekayo nagiyitemu obiringa omanya engeri gy'ogenda okutobyamu mukyala wo, engeri gy'ogenda okutobyamu mukyala wo amangu ye gesipoti. Nga bwe nabagamba mu vidiyo giyiteyo ogirabe. Olugalo luno oluteekamu bwoti n'olukyamyamu nga olwakoloba bwoti n'oba ng'osobola okuba ng'okola ki ng'okoonyawo wali omukyala n'asansabaga n'abuuka yenna n'akola ki n'atoba n'osooka ogikubakuba n'osooka ogiwaweeta n'osooka ogiwawata kwegamba ne n'akola ki n'atya naga bebi weebale kuntobya nnyunguli yange. So n'abulya n'engeri gye bagikabalamu n'abagamba zubula yeno ogikoze ki ogirina beera nga bw'oteekamu bwoti okiikamu kati ni bwoti ng'ogitunuza waggulu ng'okoona wali ka gesipoti omwana ng'owula kyaga bebi nfudde okitegere buli omu ajja kugamba bibye okitegera tajja kugamba muno nfa nfudde buli omu kyanayagala kyanagamba okusinziira engeri gy'omukabalamu n'ensikina yejja okubanga kola ki nga ejja eyo nagibayigiriza dda omuntu engeri gy'asikinamu ng'omukabala. So engeri gy'onaaba otalala wali wennyininyini ka gesipoti ajja kuba akusikinira ate n'abasajja nammwe musikine bambi ekintu kibenga katogo. Pointi ey'okusatu ly'ettama ly'ennyunguli. Omwami buli waba ng'agenda okuzuguya gw'omwami weeweeta kuki ku ttama ly'ennyunguli. Kino kijja muleetera obuswandi feeling okweyongera akugaye bebi onkola kakyako kakikonkoze naye ng'oli ku nnyunguli oweeweeta nga yo weetoba ate n'ow'omukisinga byonna osobola obikola omulundi gumu gwe kennyini gw'osobola obimikisinga n'obibalansinga n'okiteeka mu mutwe. Kyova olabanga basimaati waya bo babeera focused nnyo n'agamba ono ngenda gumusa. Kati nammwe abaami b'ewaka nankubadde mukola nnyo mukowa munnange basemaka bambi mukyuseemu abakyala mu balageraavu tebajja kwenda tebajja kufunayo ki basimaati waya kola ebintu nebyenze nkugamba omukyala ojja genda okulaba abadde ayenda ng'akyusa nga batenjagala kyeri nga n'omwami wange yakitandisa tamugamba munno yakoze ki omwami yayenze oba omukyala wagamba munno mwami tukole kino kino omukyala yayenze aba yayize bannanga abakyala bano bakola research ne bayiga buli kimu n'abaami yasiga bugambi kino kiwedde omwami mwina mu Taano leka akole ki leka nyumirwe omusoboti oba oli mwami naye kanyumirwe ki ennyunguli kuba buli kimu osobola kyekolera sikyalina kyenjagala leka nyomerwe ennyunguli ya mukyala wange. Pointi ey'okuna beeba n'abakubi b'enkyabandege. Enkyabandege eyo mugitegeera bulungi nnyo abasheshe enkyabandege gye mbagamba wano ewantu ki ewamyufu embagamba nabasomesa dda ku vidiyo eyo oba n'ekigalo kino nakibasomesa engeri gy'okiteeka wali kuki ku musiinoro ogwo okiteeka wali gwe n'otukwata omusoboti n'oba nga oyisa wano ewamyufu ebbali bwati oyisaawo ki ebbali wano ewamyufu n'olaba amazzi g'ennyunguli gakola ki gwetandika okuvaayo yekka n'olaba omwana watoba naawe omuntu n'ogamba kino nga
tukirabangako naye mwe abatuuka abasobbeka obusobbesi mwe temugenda kulaba ku mazzi temugenda kulaba kusanyuja omukyala muteeketeeke weeweeta ennyunguli kikole ki giwe ekitiibwa gifuule mbuno ogyagala ennyunguli ejja kuleeta amazzi omukyala ajja kuleeta obwagazi buli kimu mpozi oyo waaba mukalu eddagala liba wadda waabanga talina feeling eddagala liba wadda naye yeewekolako naba ng'afuna buli kimu ajja kuba akola ki anyumirwa nga naawe oba oli mu muyungula ng'oli awo bannange ng'oli ku nkyabandege ng'otaddeko wali ekigalo waati ku musinolo ojja kuba okola ki amazzi gajja ng'omutobye woonaaba ogenda okuteera muli munda bw'oti omusoboti ajja kugamba bannange bebi nguwulidde pozi abakyala abalina ennyunguli eziwunya mumalako abaami bammwe obwagazi abalinayo ebirwadde wansi eyo abalinayo obutututu amabwa ng'olinayo bikandida olinayo kabootongo olinayo utyayi bambi wejjanja biddagala wonna nalikola ki nalikuteerako gwawunya wansi tawaaza mukaliza onywe evidiyo nagikola dda ate atalina feeling funa ebibajjo by'omuwafu n'entaseesa obigatte wamu onywe obwagazi bujja kujaja buyana mu mabeere mu mutwe nga mu musajja omwesunga tomanyi na waakomerawo so bannange abakyala mwekoleko n'abaami muyungule ennyunguli z'abakyala bammwe nga zitobye. So point ey'okutaano mikwano gyange emirungi baganda bange abali eyo bajjajja basenga mwenna bannaye mukole ki muyige kino omusino gwe mbadde mbagamba omusino goki guli sensitive nnyo abakyala nabalagirira engeri gye mukola ki gye mugukolako ng'omwami waagwagala waba tegwagala era togukolako ne waba gambye agwagala ajja kunoonyaako ku muntu agwina ewo simanyi gye binaaba nabagamba omusino we gwagusembedde kumpi omusino we gwagusembedde bulungi n'ekituli ky'ennyunguli omala emirundi gy'oyagala lwansonga guli sensitive nnyo ate gwe omwami genda ozine ku musino omukyala wo ng'akola ki aguyina obuswandi bujja kweyongera mpozzi abo abaakola masturbation bambi mube nga mwetereeza nga mwekirinzinga mufuna eddagala ly'obwagazi eri appetite erizibukula enseke ery'amazzi mujja kuddamu mubeerenga abakyala abalala nga musobola okuba nga mukola ki buli kimu nakiba wadda ku YouTube channel yange manya bino musawo mase abakyala abakola masturbation engeri gye mulina okuba nga mukola ki nga mwefaako mudde mufulye oki obwagazi omwami ajja kuzuguya abeere nga takyawula kintu kyonna nga naawe kenyini tomufeelinga ng'ebintu byakwekaza si kirungi kwekaza mwezi ku mwezi weekoleko ekintu kidde mu mbeera so omwami kwata ku musiiniinyo w'obanga oli mu kuyungula gumyunyule n'ekigalo kino oba kino gwe kikwanguyira omukono gw'okozesa ogukwanguyira w'oba maze leeta omusoboti guleete bannange utandika okuguteekako oguyiseeko bw'oti ojja kulya omukyala kyalina agamba ajja okuba nga yeesabira ki omusoboti agaye bebi guyingize omugamba wano mukyayagalawo wakyanyumira naawe nkulaba okola ki onyumirwa atamanyi babazinako musiniinyo nga gwe ogulaba otya buti atamanyi guzinako vidiyo weeri naye akuteesa buteesa tojja nongamba musawo jimpe eba yakuteesa noyiga kubanga oba oyagala atayagala ng'okola ki nga ogireka naye kasama kusomesezza neera oba osobola okikola naye wano kirabyeko kiteeka embwongo obwo ogaye musawo yagambye owenjulako n'okudda wali kungulu ku musiniinyo n'oba ng'osobola oguweweetako n'omusoboti gwo ojja kulaba amazzi wegajja wegakaaba nga naawe onyumirwa omwana yina nakuwa laavu n'abimalayo buli kimu n'oba nga ekintu kyokola kibanyumira aba babiri omusajja amanyira fubane tabowa bulinaku oba oyagala akube nga akola ki ng'akuteekamu omusoboti n'omukyala okwo agimanyi aba ayagala abeere ng'akuwa ennyunguli ye so bannange basupadiya bange babebi baddalingi bahani mbagala nnyo bye mbagambye buli kimu emunakikwata mujja kuba mukola ki muli bakyaddala nnyo naye I salute you mubeere nga musubscribe ku YouTube channel yange manya bino musawo mase ku Facebook, Instagram, Snapchat, ku Twitter, ku Daily Motion musawo mase mbagala nnyo mukama katonda abankuumire abampeera omukisa oyeka atakumira mpera akome I salute you ja blessing